omukyala ali awo Busega ku round about sijja kunoona bizinesi naye mukyo mumanya Busega ku round about abaana bagenda munoonya kati aya obayita mmere ate bagenda Busega bayimirira ku round about omukyala oyo yaggambirawo buli kimu kuteekamu naye otuuka eri ng'ogenda kwetunda n'atuuka eri babeera akuteeka mu kiyumba mwe bakujja ne ogenda n'okola ebibyo n'odda kati nze nina n'omuwala sinda muwala mukazi nga mukazi mukulu neera nali mu kiyumba n'aŋŋamba kuba ye yali atera kozesa Alisha Alisha baŋŋamba wagenda bweru sobola okukutolosa akutolosa ng'oli eri yali wano oba ali eri naye ali eri ne mugamba ontolose ogenda kukolayo ogenda kunteeka wanagamba sha ffe tetuliyo maze emyaka 7 Tronas Media kwetuli omukutu kosanidde okubanga weekuumira tukugamba gwe ya subscribinga nti weebale nnyo okola kyatendo okusharinga okukomentinga ate nobanga ofaayo kulaba n'abalala bafuna ekyo naawe kyofuna kweyanziza weebale nnyo olwabya ate gwatanaba ku subscribinga olwawo oluddewo dukazambiro konamu wali subscribinga ate mwomala kone mukade nga buli kye tuteekayo kyonna osobola kubanga okifuna butereevu ate naawe oweerenga oweeyagala n'emboozi zaffe zonna. Olwaleero ndi n'omugenyi waffe yakuba atubuulira olugendo lwe babaita bakadaama bakadaama house managers yakuba atubuulira olugendo lwe tulabe ebintu nga bimutambulidde ebbanga eryo myaka 2 n'okusoba oba oli awo ajja kuba yatubuulira tulabe ekintu nga bwakitambuza amanya nga bulijjo Tronas nsanyusa okukulaba mugenyi waffe ow'olunaku kale sebona olwaleero tweyanzeege amanya gaffe amanya gange mpitibwa Nakale Alisaati Nakale Alisaati Nakale Alisaati jebale Nakale Alisaati bamuzaalawo banzaala kugayaza road enviramu bayitawo ku kya Bobby nodde seeta wano ati tuva mayiro na mayiro naye ogwokuba kasimu nti owaaye ekyeggulo ndi awo n'akanyiriro keeko kulikayo navaayo abaana basanga otya abaana nabasanga bulungi nga tebalina buzibu nga tebajula bali tebajula ani abadde abalera nammange yabadde abalera era abadde mu mikono mituufu taata w'abaana wagamba nti tajja basobola owaayo ebyabasajja nedda tosobola kubanga oli mumativu nga bano balekedde musajja oba wamusaasira mugugu si musaasira bugugu kubanga ne gye babadde abadde aweerezaayo naye wano wabeerawo mugugu gugamba atagenze kukola ate ono tanazukuka ate amulera agende naye ekyo ekituufu aba tabasobola n'omusaasira mukeeki oba waali si bwesigwa n'ogamba waali nedda sigamba mbu si bwesiga naye aba alina okugenda okukola kati abaana aba agenda balekeraani kati oba olina obba wa maamawo kuba ye aba asobola obalabirira bulungi omuto wamuleka nga yenkana ki omuto yalina omwaka gumu tayayonka mu mabere ga jjajja oyo teyayonka yanywanga caayi ate omukulu yalina emyaka 5 n'ogamba nze ŋŋenze naye taata w'amaana n'abaana
Twasooka kyogerako ne taata w'abaana. Agamba nti nanzikiriza genda okole ki? Okole. Batugamba nti wera gwo n'atukakasa. Abaana baira batugamba nti omwami kasita akkiriza mukyala we agende okukola, agende ku kyeyo, nti oyo aba amutadde. Kati gwogenda tukakasa olwaleero ng'otudde wano ku Torres Media otugambe nti ekyo balimba oba kituufu. Kaakati nze nsooka okwebaza omwami wange kubanga twatuulanga famire ne mugamba ngenda nkole. Teyasooka kiwagira, nasooka n'abanga akigaana. Naye namaana ngamba kasita otuuka eyo n'otakola ki, n'otanneerabira. Kuba abasinga bwe bagenda ebweru bagenda okudda nga abasajja tebakola ki, tebaagala kumanya. Babeera muno omwezi mulamba nga yatuuka dda naye nga munne tamanyi ng'atamanyi mbu mwali. Naye nze nagenda nentuuka nanzikiriza ne ngenda ne tukkanya ne ku ky'abaana neera nanzikiriza ne batwale wa mama wange. Kati kyogamba tiyalina buzibu ate namusanze. Ate saagala kumanya biki bye yakola nga sikola ki nga siriiwo nonooza by'otaalaba. Lisa Kisemakula papa ogamba otya? Weebale nnyo, weebale ddala. Abaana obabuuliridde ndoozi owuliro yakugambye ako kwayimirira tanonooza. Okay. Tubagamba nti mwenna ab'omu bitundu by'e Kisaasi, ekitundu kifo kiri kimu kyokka mwogula ebintu by'abaana. Classic Kids Store mwogula ebintu by'abaana wokka. Ate obasangaawo mu Kisaasi Trading Center ku Lloyd Plaza level 1 ojja kuba nga ogulawo ebintu by'abaana byonna ku bbeeyi ensaamusaamu. Buli kyolonda 70% discount ojja kuba obifunaawo. Ate omufaliso omulungi ogusangawa Troners Smart Store in Nansana opposite ne Ivory. Ojja kuba ofuna omufaliso omulungi omwana w'essomero. Abaana ba university basawo yonna bali mu kuddayo ke kaseera genda wali ku Troners Smart Store in Nansana opposite ne Ivory awo ku Mayembe osobola okuba nga weefunira omufaliso omulungi ogunaakumazaawo osoma myaka 5 myaka 4 myaka 3 ku university. Ojja genda obeere n'omufaliso ogwo. Ate bw'okomawo ng'olaba tegukyakutuuka ogwe munno agenda kuyingira university okitegeera. Troners Smart Store kye kifo ky'olina okugulamu omufaliso wokka. Tutandise. Kati kaseera keeko tukaanyiza as a family kati kusimbula. Ani ateekamu ssente? Banga birimu okuteekamu ssente. Okuteekamu ssente nalina mulamu wange. Ye yasooka okugenda yali yakamalayo emyezi ndowooza nga 2. Mulamu wo abaye kintu ky'abalamu kino kinsobera. Mulamu wo muganda wa bbaawo, mulamu wo muganda wa mukazi wa brother wange. Mukyala wa brother wo, mukyala wammwe. Mukyala waffe. Yali yakagenda nga yakamalayo emyezi 2. Yayitira mu bbaawe muganda wange n'amugamba yampita senga. Senga w'abaana kituufu. Senga yandize ne tunoonya ssente. Nze wendi wakola ki? Walungi. Ne mugamba mulekati muganda wange nagenda n'agamba maama. Bandi awo nga maama akola ki? Akuyita. Ampita nga ngamba jangu nina kyenkola ki? Nina kyenkugamba. Nga ngenda ntuuke wa maama nga ngamba muka brother wo yagambye agenda kuteekamu ssente. N'ogamba ogende okole ki? Okole. Ne mugamba kati waba zinteekamu abazimpadde oba nangamba oba ogenda muddiza kuba akola ki? Wanakwanguyiza kuba nti ssente weziri bintu bitambule oba otuuka eri oba ogenda kola ki? Zimuddiza. Ne mugamba nze nga sinatuuka kola ki? Kugenda kukola. Kyayagala mwami wange. Nangamba wandigenze mu Uganda temuli makulu bwatyo. Ne mugamba mugamba mumanyi kansooke neerowooze nja kola ki? Nakira wamugambira ddala nti kansooke mbuuze munnange. Namugamba kansooke neerowooze nja kuddira
nga mmaliriza nga nzire waka mukudde waka nga nkigambamu omwami omwami nga teyasooka kigula nga ngamba mbeerawo wano ndekerani byonna yabyogera ondekerani kiki esitakuwa nonkoye biki olabika olabika olina kati abakutaddemu sente yayogera bingi omwami konze ne bwabeera gwe tobyogera naye byogera ate kati oyogera times two abakyala nensooka nenguma neŋŋamba siina kyakkola nensooka nembeerawo kati walamu emyezi egi nera mukadde naddamu nankolaki nampita nenkomawo mwembwa maama nja kuddira nera nenzayo nenjogera n'omwami nemugamba wabula maama abagambye wati ne wati koyeha wabula waba maama akirimu ojja kukolaki ojja kgenda kubanze oyo mundu nene siina lukusa lukolaki lukugaana kyava mbuuza naye yangamba aba maama yakirimu kyava mbuuza igwe nga ggwe okyagala okiwulira nga namugamba nkiwulira ngaolwo nange olwo mulamu wange yampeerezayo nekasente nalyako kawoomye nga kawoomye ngaolwo nange ngamba kaŋŋende namugamba nga ngamba omwami nemugamba kasooke ngendeyo emyaka egi okinaba kitambudde bulungi neeyongere naye tujja kuba tukolaki twogera ng'omwami agamba nga ngenda ngamba maama nno ngenda kgenda nga ngamba katwogere ne mulamu wakuweereza eki mulamu wange nga twogera naye nga mugamba nomugamba maama kuba nali namuwa essimu yange ng'agenda nga mugamba okugenda wagenda tuno tuli myezi 4 naye tosasulanga ki simu yange nga ngamba ngenda kuwa emitwalo 3 mu ssimu eri gamba muzimpe nzongerereze nako kuzaladde ogenda okukola ki okumpa nga ngamba zezo zenkola ki zezo zenkuwa nga mugamba abakutaddemu abantaddemu naye abatantaddemu kuba jjukiramu zaali za simu nga Mwana kafero na yajoite ensiri ya brother wange agenda ajjayo sente kuba yali azijjayo nga ndeetera emitwalo ago nga ngamba sente ze z'essimu ziizino kati oba ogenda ebweru oba togenda gwamanyi kiva gy'oli nga ngamba yasirika nga ngamba sijja kola ki nga nsooka ngamba omwami nga ngamba baŋŋamba bagenda kukuteekamu yamugamba bampadde emitwalo 3 nga ngamba ate essimu yamugamba nti bampadde zaki za ssimu yangamba ebintu byammwe nera bwatyo sibitegedde ndi musajja kubanga bagambye bagenda kuteekamu ate tebakutaddeemu ate bakuwadde zizo yamugamba kati omanyi kankwate zino sente mitwalo ago ngobe passport nga ngamba gigobe naye sigenda kuteekamu wadde n'ekikumi kuba sinze nakola ki nakuteekamu ekyo nze siina na sente kuba ebiseera ebyo yali azimba yamugamba tukoze tutya bandi awo ng'omwami yankubira nga ngamba jangu medico bikomyewo biri bulungi jangu naye bwe bakukolako bigenda bugenzi ku kampani bidda ku kampani kampani yebifuna yagamba awo oyise jangu bandi awo ng'omwami yankubira ngamba ebya medico bizangamba naye ogenda tufunirayo emitwalo 3 yunifoomu waliwo n'ebirala awo bye boogera emitwalo ago 3 ngamba nsooka nzira ewaka ani yagambye kunteeka mu sente nga ntuukira ku mwami namugamba nno gyeraze medico yakomyewo biki naye bansabye emitwalo ago 3 nga ngamba wabula nagamba sikuteekamu wadde 10 kyange goba ebintu byo sikuteekamu wadde neki kuba maama wo ne baganda bo be bakola ki be basalawo ogende
nze sikuteeka musende ze nina zirabirira baana bange. Nakuteekateeka waka. Yamugamba kale yansirika nga nzira ku Ani. Yangamba Ani. Wangamba akasente yangamba ate nze nakamala okusindika school fees w'abaana. Kale balina okunkumiikiriza ng'omwezi kukola ki? Guggwako. Guggwako. Ninga eri bakugambye. Mbanna akamala okugenda Ani obami nga nkubira. Jangu eno mugenda ku training. Otanasasula? Sinasasula anti kati bo bakubira nga bamanyi zikola ki? Oziina. Bw'oba ojja nazo n'ozisasula wali n'ogenda mu training. Nga mugamba ekyamazima. Sirina wadde 10 nga ngamba jangu. Nga ngenda nga ngamba omwami nze sirina ssente ate ngamba nkole ki ngamba beeraawo. Nga nsooka mbeerawo. Mukwano obeerawo. Nga ngenda mbeerawo najjala emitwalo gyali 3. Ndowooza twamalamu mu company weeks zaali 2 ezisooka. Omwami akimanyi nti wagenze kubeera. Akimanyi. Nti wagenze kubeera yinti. Sente zinzigwako ez'okulya mu mukubira. Nga ngamba ani yakutumayo. Ani yakola ki? Ebintu ngesi byali bya lutalo. Ani yakutumayo. Nti neetuma. Nga mugamba neetuma. Ngamba siziina. Nyankubira maama nga nterako 10,000. Ibambi. Oyanterako 5,000 nga ninnya nga nzire wange. Bwakulabako ng'omwami taseka. Kubanga nze bwe ntulika. Omwami oyo ebintu bye. Ebigambo bye bitini. Nze bwe nkulaba wadde soogedde. Ebigambo bye bitini. Naye bakutunira butunuuliza ati nanyenya omutwe oba nantambula n'agenda. Oba nadda ku baana be. Nze nyinza obutayogera naye bwe nkutunulako bwe. Kati olwo oluggwa nzire waka ntuula. Mba nakamala ennaku ezo omusajja. Visa efulumye. Pasipoti oliwa. Ate nga sinasasula 3. Bakuvuga sipiidi. Nga ninnya. Awo nze mmanfa nza okufuna ekitwe nga nsooka noonya transport yantwala nga naye simulaba. Anti omwami yaganye okumpa ssente ate sikola. Ng'olwo nkubira maama nga nteerako nereezi. Yamugamba maama tezimala nga nkubira brother nga nteerako ogumu ekitundu. Yateze emitwalo yanninnya nga ngenda nsinkana omwami. Omwami nga ngamba bw'otova wano okuggyako ng'omaze okusasula ki? 3. Nakulaga visa zizi. Nga byonna baabikozeeko wabula bagala emitwalo ago 3. Ate 3 ago ogamala ogende mu tawuni ogule biki. Ebintu ebyo ate byogenda kutambula nabyo. Byogenda otambula nabyo. Ate olwo tusubirwayo ennaku ezi 3. Ositule. Speed kabaka Speed yo yaliyo. Naye nga ssente ze zikola ki? Zezikutambuza. Nga ngamba Mukama. Simanyi oba mmalako. Nga nzijjako essimu agifuula off. Eyiyo. Eyange. Era n'obuwaganya boogera babadde mutuufu. We yagifuula off. Ate kati bankubire ku ki? Ebyo gwe abimanyi nga ansaba ey'omwami. Ng'akubira omwami ng'amugamba mukazi wo essaawa yonna alinnya naye essimu ye teriiko togenda kuddamu mufuna ate tumubanja. Kati nga balinga nga abaleeseewo kiwamba. Tuli ku ki? Biba tugamba bulijjo tubadde tumanyi byambu. Si byambu. Kitandikira wano. Ng'essimu ebeera off. Musajja wattu ng'anoonya ssente. Emitwalo ago. Ng'aweereza ssente. Ku ssimu yo. Ku ssimu yo lise yange yavuddeko sikyayogera naye. 3 gaabwe 2 ngenda ku shoppinga bintu byenkola ki? Ova wali ogende shopping si byakudda waka. Nga musajja wattu aweereza ssente oba yazijjawa gye saamanya. Baani awo nga ng'abba waakuteereddeko ssente. Genda ogula ebiteeteeyi ebiwanvu, ogula obutambaala, ogula ebizigo, ngatto, bw'onaatuukiramu eri. Nga ngenda n'abawala abalala. Nga tugenda mu tawuni nga tugula ebiteeteeyi bino ebya amu. Tugula ebintu nga tugula laptop bag nga tuteeka nga tugenda. Twalinnya Lwakuna.
tewaddayo teri kusiibula teri kugambako mwami saddayo lwali lwakuna nga tulinnya nnyonyi yaffe togeza n'obirowoozaako yadde n'olunaku n'olwo tuula waka beerayo yadde kugamba munno nti munnaaye ngenze ndowooza nasigazaamu oba lwali nusu 10 olw'Uganda ate terulina na mugaso luyina eri wootuukayo nga wakatuuka mwinawe we mutuukira osobola oddukyenjisa oba n'oba ofunamu kacupa k'amazzi nga kyolinganga kyolina ate jjukiramu olina weeteekamu ebyokulya. Kati wano wali waguzeeyo ku buntu nti obwokulya? Nagula Rolex. Ate gonsuseko. Nagula nayo 10,000. Nengula Rolex ya 10,000. Nensigaza nusu 10. Na Rolex eyo planning giriire eri. Kakati tutuuka mu nnyonyi. Batowesa bu snacks. Naye nga bwina kye bunaka n'amazzi ano bakuwa akagiraasi obuzimutini omuntu atambula talya nnyo owaaye terwamanyira okulya kasita olinnye n'oyingira munda obwo obuntu obuntu bwali butini nanenjala tuliko kwanza kasita nina Rolex ya jjukiramu temutuula na migugu wenna atuuka eri migugu eri nyankola ki nyanjirya bwe baali bakucekinga tebabinyegako baagiraba ne bagamba ono kaka tumuleke agende nekintu baagikebera bulungi nnyo tebaginyegako nga tutuuka eri tulina ekiyumba mwe twatuukira wano mu kugenda tewayisibwa bubi nga byotomanyidde olinya ennyonyi owulira kamunguluze emmeeme kusinduukidde ba tolina kyakukola n'oguma bagamba bamu akola bwa n'obawunziko oti omutwe nagamba n'osooka osaba zonna oba osaba bajjajjaawo n'obasaba bonna n'obamalayo naye owuliramu kamunguluze emmeeme n'ekusinduukiriramu tutuuse awowa naye baali bayitawo wanze nabyerabira ebimu naye nnajjukira nja kugamba tutuuse twatuukira mu kiyumba nga kampuni kyekola ki we bakuŋŋaanyiza balyoke bakugabe boosi akukimaawo naye n'akutwala ku medical teyeesiga byeno bwe baba owulira natuuse ne banziza medical yena yinza okuyita ate kutuuka wali nga yonfu naye batakusiimye twatuuka zaali mudo za musanga 12 ez'olweggulo ne batuyingiza babawadde ekyokulya tebannatuwa abaatuyingiza nze nenkwata Rolex yange nenkyenyisa ne luli 10,000 nga nsobola okufunamu akacupa k'amazzi nensooka nendya kuba twagaana okulya nga tuva ku kampuni weesunga olugendo naye enjala yatukalakasa olulala ogulanga biskwiti n'otereka biskwiti wo sisobola kuddayo ng'ogaanye bukyali oyingidde mu kiyumba tukyali eno ku kampuni bagenda batuleetera ebyokulya naye nga nabyo olyako katini kamulali mungi si mungi tobitegeera bali eri boogera oluwalabu naamula nogamba biki binaate nogamba wali mwemuba muyiga mu kampuni bakuyigiriza basobola kuyigiriza okusaba ssente n'ekyokulya byebyo ebikulu kakati essaawa olwo wasulaako olwo wasulaawo nasulawo ennaku ezi
Boston akuchima. Boston Nankima. Njukiramu wano boss akusiimira eno. Nagamba oyo. Nabakube ebifaananyi nagamba nze njagala ki. Ennaku bbiri ziyitawo boss ajja. Ankima ntwala ku medical anziza. Oba n'okuwasa bakuze mu mbeera eyo. Era kumakya ne bakuba ebifaananyi eyo ne babitimba ku State Square yawe tugenda n'oganjagala. Kati bamala okuzija ku medical nziza. Akukima akutwala ku medical akuzza alinda biva ku medical. Mu medical. Kitwala nako meka. Kitwala ennaku nga 2-3. Medical ekomawo. Medical ekomawo ajja ankima. Awo manya medical. Eri kiriya. Wankima ntwala. Teri mukyala mubi. Tuvo lwatuuka nantwala ne mu supermarket. Ne shoppinga byenjagala. N'ogamba maama. Nasooka nduulira abali e Uganda. Nze nafunye ono mundeke Uganda temuŋŋamba. Yabuna muŋŋamba eyo Uganda gy'osula enjala. Kyembuuza okuva lwe wagenda wali esimu baali bagiggyeko obandimala ne bagikuddiza. Baginziriza tulinnya. Omwami omugamba ng'olinnya. Namugamba. Ng'olinnya. Abaana abasinga abatooka mu kimu baba mu kwetunda. Oli nanga ngenda kwetunda. Oli nagamba nze ne bagenda baba mu kiyumba nga bagenda kukola lunaku. Babasasule. Kati nobeera mu mbeera nga yakutetenkanya. Ekirala ayinza okuba. Manya abawalabu si bangu. Olina kukola bye baagala. Kasita okola mu mbesi. Wayiriza empaka bo tekigana kutta. Nabagana ne basuula eyo. Ani akumanyi? Ate n'omuntu ayinza obutakikola mu bugenderevu oba okoledde ebitayagala muli waggulu kalina akusindika bw'ati. N'ogwa. Ani akumanyi? Agenda okujja agamba abe wammwe embugundi. Essimu oba wagirese mu ki? Oba wagirese eri mu nnyumba akusse. Bagenda tandikirawo. Omuntu yenna amanyi shukran bw'abanga yafa nakyo kitegeerekeke. Famire emunoonya maama akaabye amaziga gamuwadde mu kiwanga. Baganda be bakoze kyonna ekisoboka. Maama we amaziga alekerawo gakaaba. Akakane. Waliwo omwana gy'ali mulamu. Alijja. Kyensonga gye ndabye gy'oyogeddeko. Omanyi omuntu bw'ayingira mu bintu by'okwetunda n'omutima guba gukalubye. Gufa. Ayinza n'okuba gy'ali oba nga yakoowa famire. Omanyi aba famire temutuyisa bulungi. Wangi maama. Tokubye nnyo. Nze sijja kugaana kyogera. Aba famire temutuyisa bulungi. Nsobola ogamba kangende eyo nkole. Saagala kumanya bisooza ekyo. Nenzijjako essimu yange gye mumanyi. Neefuna endala. Oba otumaze. Mbamba maze kuba gye muba mumanyi mba ngiggyeko. Muba mugenda tutandikirawo. Ate abaana bawala muli bazibu. Ogamba ne maama eno sijja gimukubizaako. Si buzibu. Famire yetuleetera ebyo byonna. Bagamba kanneebeerera eno neekolere ssente zange. Alaba naye waba yagenda nga talinaayo mwana. Oba oyinza ogamba obwana bwange oba kanzireyo ndabe ku bwana bwange. Omwana ayina omwana. Yaliko omwana bwe seerabidde omwana omu. Abakazi nga tutera nnyo abamu ne tukirira abaana. Naye anoonyezebwa mu buli ngeri yonna. Abuze. Naye bwe kibanga omwana muwala ng'ayingidde Dubai n'agenda mu byakwetunda tabwebezze. Beetunda. Nnyo. Waliwo n'omukazi eyo. Ye abatwala kwetunda. Akikugambirawo. Nze nina omuwala. Nali mu kiyumba n'angamba olibadde nkutolose. Namugamba nti ontwalewa. Namugamba ontwalewa. Nangamba ffe tusula ku street. Namugamba nedda. Naye yakamalayo emyaka 7. Buno bwe mpulira simanyi bu bed space. Ye street gye bagamba. Kwe yeebaka.
Wakasulako? Omukyalo ono gw'ogambye natwala nakugamba nti wayi genda kukola sente nekwetunda. Omukyala ali awo Busega ku round about sijja kwonoona bizinesi ye naye mwe mba mumanya Busega ku round about. Abaana bagenda munoonya kati aya obayita mmere ewa ate bagendagenda Busega bayimirira ku round about. Omukyala oyo yaggambirawo buli kimu kuteekamu naye otuuka eri ng'ogenda kwetunda. Ng'ogenda kwetunda neera n'agamba buli kimu akikuteekamu buli kimu gwe buli kyowulira ekyetaagisibwa. N'atuuka eri babeera akuteeka mu kiyumba mwe bakujja ne ogenda n'okola ebibyo n'odda. Kati nze nina n'omuwala sinda muwala mukazi nga mukazi mukulu neera nali mu kiyumba n'aŋŋamba kuba ye yali atera kozesa Alisha. Alisha baŋŋamba wagenda bweru nsobola okukutolosa. Akutolosa ng'oli eri yali wano oba ali eri? Naye ali eri. Ne mugamba ontolose ogenda kukola ogenda kunteeka wanaŋŋamba sha ffe tetuliiyo maze emyaka 7. Maze emyaka 7. Wali? E Saudi. Takubuulira mulimu ki gwakutolosa kutwala kukola? Munnange abasinga. Ye kasita kugamba street? Kasita agamba street weight. Kubanga bagamba wano nga mugenda. Ye kasita kutwala obanga akufunira naye abantu abaana abasinga abatoloka batera kubeera mu kwetunda ate babaawo ababatolosezza. Tosobola kufuna bwongo nze mbagamba ng'oli mu kiyumba n'ogamba kantoloke nedda. Wabaawo akuli emabega. Ate baŋŋamba nti okutoloka oteekamu ssente. Neera oteekamu. Esente nsika ssente. Anti tomala gatoloka gwe atafuluma genda ggula bintu. Shukura bw'abanga ali mu eyo mbeera asala amagezi agambe bazadde be famire ye nti gyendi naye embeera yakola ki? Kubanga osobola kufuna essimu ku banno. Ekyo kyonze nkisuubira Mukama nsaasi nenkisuubira lwa nsonga yakuba essimu n'akubira bafuntu be n'abagamba nti gye nasookera nvuddeyo naye n'essimu ya mukama wange temugikubaako. Ekirungi yabakubira n'abagamba gye yasookera akola ki? Banaye abakazi bali eyo batutomeza. Tuba ne gurupu zino eza WhatsApp. Ebyo. N'ogamba kati muyinza okuba mulinnye n'abaana ne mukola gurupu. Kati ate nabo nga bayina abalala ne mubeera omwo. Kati omusangira bano abantu abaluddeyo bannange. N'agamba jangu kutolesa. Nawe jangu kutolesa ogenda afuna obukadde obu. Bobi. N'ogamba ndi ku 9. Bubiri lwaki ne? Bubiri lwaki siva mu kiyumba bano abambonyabonya n'okumbonyabonya. Naye nga gy'olaga mukwano. Kweryamu nnusu. Ogenda kweryamu ssente. Ebiddirira gwe Katonda y'amanyi naawe. Katonda y'amanyi. Ate tugambe ki? Obufumbo oba bukyaliwo? Anti kati nze ngenda kubeera eri neetunde nkuweereza ssente nkomewo ogenda tegera mbadde neetunda. Naye Katonda alina bwe yakola ebintu bino mu buli ngeri yonna oteeka okumanya waliwo ekitali kituufu. Tosobola kuba omuntu nga ovudde mu mbeera eri nnomo neba nga otambudde nga bw'ogamba nti okoze kati obuli omugongo buli kaseera bw'okutta mukola ki era wabaawo ekikyukamu onagamba omuntu wange si y'ono kirabika simanyi naye nga gwe mutima okimanyi. Kyo kituufu. Olowooza gwe omuze gugenda kuvaamu wadde okomyewa? Tebisobola.
Kyeyo. Togeza. Ani atageza? Oyo tageza. Tageza tabirowooza mbu kyeyo. Ajafuna amusikiriza. Ari bananga abana basikiriza. Era bw'ayitira wano bw'ati n'angamba mbu ayiseeyo bw'ati ayise emabega. Ayitirangayo ddala. Tadda. Ayitirangayo ddala. Eyo nga bw'ayiseeyo. Teri kudda. Kati nze bw'okingamba otomanyi bwe mpulira. Oba kitegeeza. Kuba olaba omuntu akola ekintu ng'ekyo kitegeeza abeera nga gamba nze ngambikola naye ajje atomere. Anti kye nkugambye ne ngamba omwana waaba ali eri bananga akusikiriza n'ogamba gundi ali bulungi naye ng'ayagala nayo jje ogwe mu mbeera naye gy'akola ki mulimu abantu nga balina emitima emibi. Emyaka 2 gitambudde giweddeko ogamba bugambi nti nze banayinza enkya ŋŋenda mukwano nedda emyaka 2 giggwako n'ogenda n'ogamba boosi contract yange yakoze eki eweddeko nagamba olimba nagamba tagamba olimba nagamba akati ogenda kungumiikirizaamu noonye sente ezigoba ku tiketi ne visa ebikuza ki kuza ewammwe naye oba olina omugumiikiriza kuba aba alina pasipooti yo buli kimu yakiwamba buli kimu aba akiina oba olina omugumiikiriza paka waabikola kasobola n'okugamba babajjako buli kimu n'endagamuntu byonna ndagamuntu esigala wano togenda nayo esigala mu kampani oyinza gijjayo n'ogireka ewaka kasitoma lofuna pasipooti kati obudde bw'otaafuna wagirekawo nze anti nze olwedde nali nina pasipooti ndagamuntu oba tekyalina value okay n'okola oba olina omugumiikiriza ayinza okugamba ogenda kumpamu emyezi 4 n'ogimuwa naye agikusasula togikolera bwereere nakolera ku mpapula zo nagamba kati n'akutwala paka ku airport lwogenda akeera ku makya naye lwokeera kukola kayo tebalekera mirimu bajira n'ogamba bagikusanze ku nnyonyi naye osooka gikola ne bakebera keesi zo bakebera basobola n'ogamba n'omunda ne bakebera bagamba basobola n'ogamba situla olulimi balinga bagamba mbu waliwo ekamera oba yegenze bakebera kiki ennyo tobabba ayinza okuba mu keesi omwo otwaliddemu ebintu byabwe golodi waabwe n'otuuka n'okunzigisamu engoye beeralikirira goldi nekiresi zaabwe ogenda gaggawala ojja otuuke Uganda ogaggawale oba otutundiro wali ku kisaawe bakukebedde obudde buweddeyo kati saawe yakudda waka ng'essanyu ly'oyina ntuuka ddi toyagala kubalaga nti wano nakoowawo dda okibalagira bizibu gwe era balaga oli free ne wagamba mpa emyezi egi banaye mbeegayirira omuwalabu ne wagamba mpa emyezi egi 3 gimuwe bamukakamu nga woobadde bagambe bamukakamu nga woobadde gwogambe wembeereddewo emyaka 2 gino emyezi 3 gye ginannema bamukakamu gwe bala ekintu eki goba ku mpapula zange nzire ewaffe oveeyo mirembe naye kasita oleeta kifuba nti owaayi oba wogganira ani olina kuba mukakamu naye abajja kukolera bulungi nnyo ebintu byo odde ewammwe ng'oli mirembe naye buli woteekawo embeera y'okusika omuguwa beba owulira bamuse contract eweddeko yabadde adda tetumanyi yayagadde kusika muguwa kati we nkugambira bannanga abaana tube bakkakkamu nga woogumiikiriza emyaka egi 2 n'esatu osobola ogigumiikiriza emyezi gye baba bakwongeddemu kati bakutwala ku airport olwo ogamba mannange olwo abeeno nabategeezezza dda owesunga ki
obwana bwange obwana bwange lwaki tuyise eri obwana bwange kyogamba nti wali osinga kulowooza ku baana kusinga ku mwami mwanaye omwami naye oba omulowooza naye abaana yensonga lwaki mugambye omwana oli omutima yagujjawa owaba yaleka omwana oyo nze nange ayinza okuba taliiyo byonna obirowooza n'ogamba bannange wabala ngaoddayo n'ogamba obwana bwange kati wamala okulowooza obwana nodda ku mwami ovula tewakyali laavu abantu bakazi laavu bagiza ku baana kati omwami n'asigala mu abaami temwesigika oyingidde ekisaawe bakuceekinze ninnye ntudde saawa meka ezo zaali 6 ogw'emisana kati olwo obalabalamu ngenda natuuka e Uganda saawa meka natuuka e Uganda zaali 5 ez'ekiro nga baninze kuba twali tumanyi tugenda tuuka 6 omwami yakulinze omwami yaliko abaana ne mukadde ne babulaza bange baatuwonyeza ababalinda ati babaleetedde bbaasi transport egeza abantu bakaaba kati bageza kukakkanya expenses bakunonye kati abantu bali bameka maama bali abantu 6 kati oddawa natuukira wa maama muli bazibu oba natuukira wa maama bambi baali bakozewo kapate naye wakuba tagendayo naye n'agendayo simunona bukasaba ngamba maama agenda kumukima nze sigendayo okiri automatic agenda wa maama we kati ate nze mbadde musuubira kudde nti nja kujja olina kuba mukaka nawe ogumiikiriza emyaka egi olina okugumiikiriza oba nnaku oba wiiki maama omwana amuzaala nemumpa naye weeyagaliza nedda natuukira wa maama baali bakozewo kapati ne tulya emmere ne tubaali baguze ne tusala ne keeki kulikayo navaayo abaana bakaaba akasente kaabwe ke bakola bagenda otuuka wano nga tekaliiwo nga tewali kiriwo gwasala magezi nze bampanga 9,000 naye nga nsindika 8,000 10 linkuuma naye 8 ekyo nga bafuna 7,200 7,3 bazisala ekyo nyange nkimanyi ofuna 7,200 7,3 nze nasindikanga ssente mwami wange yazirisiivinganga mwagala togenda kuddamu omwebaza era wasanga nti wali oyagala nga mukikoze kuba nasooka nensinziira nenga sente zino nziwaani maama bwenzimu kanyinaze tekajja kaaba bwavu nga sente wezi ate ffe maama waffe tumumanyi ye tosobola gajja nonga maama kino n'agamba mbu ate waliwo ezajjaaka agamba bugambi nti nagulawo buguzi akawunti yo nali ngenda nga wensindika 1,000 ne gituuka twakozesanga Western Union ne bagamba afunye 7,000 mwegi oba 7,200 7,1 kisinziira wazo bazitemanga naye ng'olitambulira mu 7 nga ngamba zino nkoze eki nzifunye nkole ntya ng'omugamba kwatako 1,000 ago ogawe maama kwatako 10 ndikubeeremu esigale zintere kuki kati nga wazitaka ku akawunti ofuna message kati nebiba bigonzaamu nga n'obeera oli eri ng'oyagala sindika osobola okusindika eno mobile money ng'osindika ye waati we yakolanga ng'olumu omwana omu ng'ajjako 10 n'atalijjaako
mwagale nnyo. Nyera mwagala. Yongera kumwagala. N'atalijjako. Kubanga abaana bakaaba naye mutuvumaganyiza. Naye kati waakiri nfunye yatu atubburudde. Nze omwami wange bambi. Sijagamba mbu yali ekikumi kyange. Neze namuwanga. Naye nagamba nga tazikozesa neera ng'aziteekako. Kwe tuli Tronazi Media. Atunnyonnyola embeera nga bwe yatambula. Naye ndowooza teyatambula bubi. Mulaba mutya mmwe? Teyatambula bubi, sijagamba bubi, naye omugongo gwo. Omugongo guggwako. Gwo. Sisobola kutama kumala ddakiika 2. Tronazi Matstow, omufaliso ogwabo abalina ebizibu by'emigongo babimalanga. Nga nkomawo. Kati okola ki? Nasanga kuba nagamba ng'omwami ne mugamba wabula njagala kudda. Emyezi egyasembayo teyateekanga ku akawunti. Twafuna eruumu ne tukola edduuka lya cosmetics birimu biviiri, lipstick. Akalango n'okakuba ntya oba ojja kusasula kalango. Tojja sijja kusasuza. Babuulire webisangibwa. Banange. Ofaati n'ensi. Ensaba bonna abatulaba ku Tronazi Media. Yes. Bajje bampagire. Ebyabakazi byonna mbiyina Ennamulanda. Emabega wa Joy Pharmacy. Wensangibwa. Entebbe Road. Mwenna Namulanda emabega wa Joy Pharmacy. Mbasanga osobola okuba ng'ofuna ebintu by'abakyala byonna. Buno bu lipstick, bu shayina, mpozi bagiyita eye pencil. Buno foundation bye biki? Foundation yakolanga makeup. Makeup, waliwo na buno obukooweekoowe, enjala, eyeshadow byonna genda awo ojja kubanga obifuna butereevu asobole kubanga naye alina kyafunamu ate ng'olaba nti mukazi bw'opambanye. Emyaka gyange 2 nina wentunula ne ngamba at least. Era abaana mwenna mbakubiriza abali eyo nti ekyo kyembeera nsiiba mbagamba nti bw'okomawo wano njagala kusanga ng'era okola. Sagala kusanga nga ate onoonya mulimu. Kola omulimu gwo kusange ng'okola. Nange nnyumirwa nnyo nga ntuse ne ngamba nti wano we waggundi ng'ekintu ng'okitambuza bulungi. Tuwunzika programu eno. Kati owulira muli kotandiyagadde kulekayo noga munaye kano bwe nkalekayo lero nyinza osula bubi. Kaisa ke nyinza obutalekayo. Akatalekeka. Njagala kwebaza mama wange. Nze sijabiikiriza leero. Kwebaza mama sigenda kukkiriza nedda. Lwaki? Owayigenda mu maaso. Kwebaza mama wange yebale kunderera abaana. Eyo nsonga nkulu. Yebale. Yalira baluzukulu. Naye baami bawulireko abaana abamu. Nebalekera bamama abaana. Byonna tubiwulidde. Byonna tubirina tubiwulidde tubitegedde. Mwebaza. Yebale kulera bazzukulu be. Kikulu nnyo. Abaana basanga bali bulungi nga tebalina buzibu. Bayinza kuba be bazzukulu abasooka. Lyessanyu. Nedda. Maama tukwebaza kikulu nnyo webale nnyo okubeera ng'oyawukanyeeko mu bamaama abalala. Tulina bamaama be tuzze tulaba ng'ebintu byo byasoba n'ogamba naye tuli ku ki. Naye webale nnyo webalire ddala okubeera nga munnaffe omulimi. Ate obumanyi bwe tubeera mu sayizi eno ffenna mubeera bamaama tugamba nti maama osigala ng'oli maama. Kweyanzizza webale nnyo webali ddala. Tumirako. Olinayo mulago okyebaza. Omulala namwebazizza. Samuel. Omwami. Mweta mama amaze. Mama.
Nabajiba 10 tujja kubeera ngo omwebazi kubanga munnange macha kitegeeza abakyala bonna omuntu baalaba wane Kampala bawa naye nagamba munnange kankulinda okomewo mwebazi mwami wange omulungi webale kungumiikiriza emyaka 2 kyakabi nnyo iyo nsonga neyanziga ate nogenda mutumira naye emirundi egyo tugende mu maaso kale tumirako abantu tuve wano tusobole oyongere okubakoola abakuwagira ku bintu by'abakyala byonna nviiri biti bizigo ntumira mama wange bamuyita Adija Mbawa abeerawa abeera Sumba Buddo abe Buddo mwenna Junior Gravity tumiddeko Sumba Buddo mwagala nnyo ne kato kange nako kambeereddewo ku baana bange bakayita Kaswabula Nalule kabeera ne mukadde Swabula Nalule ali myaka ngene 16 ali mu senior 3 oyo webale kwagala abaana mayebo yabagadde bambi abaleze naye mweyanza omulala netumira omwami wange kose omwami wange mwamwogerako owulira kino tekyali kya myaka nedda nganye kyali kya ola bwamwogerako ati gwansesa ate ntya nkoze eki mutumiddeko yonna gyali nakuba tayagala mwogera oli mutuufu ebiyaya biri kuno kale amanya gesigaliza nze ntegedde gyali omwagala akwagala emyaka kyali byakwekwasa tugende mu maaso tumira nentumirako baganda bange mulamuwo ayakuteekamu Ana ayakuteekamu tewali yanteekamu sijja batumira bannimba bulimbi naye wookakasiza singa yali musajja bigambe wandimwogeredde nandivumya oyo naye olaba mukazi muno kati abasajja mubaveeko mubaleke olusi nabo bibasobako abasajja kibakakatako yongera mutumire tuvewa ntumirani omwami namutumidde nsiwulidde tumira omwami wange yonna gy'oli nkwagala nnyo ate naawe okimanyi akitegeera waliwo gwe olina gw'otumira omulala ne sisita wange okay Sonaz Media mwebale nnyo mwebale abegyekumirako tubaagala nnyo ebintu bwe bityo bitambula omuntu abeera n'omuntu mwaŋŋamba omwami bwakwata omukyala namugamba genda onoonye ssente ku kyeyo abamukooye nange nenkikiza nenzija nga nkinoonyereza naye ate leero waliwo gwendabye gwe tusanze n'atulaga nti ye wadde yagenda ku kyeyo baamala kukkaanya myaka 2 genda okole okomewo tubeeko natwe twekulaakulanye ekyo nakyo kirabiseeko nti waliwo ebikolebwa naye omwami bw'obanga omukyala agenze oba omwami omukyala omwami yagenze tekitegeeza kwawukana bw'oba olaba tobisobole mugambe wajja kuofumba nga nze era bw'oyita wano bw'oti nga ngoloza sirabye toddira ddala ate ebyo gw'obireese toddira ddala Sonaz Media tubeebaza nnyo mwenna mbatumira nnyo mikwano gyange mwenna bakadama Promax nenzizaawo bakadama Senior nako mbadde sikamanyi nenzizaako bakadama Senior nenzizaako bakadama Junior kati waliyo ne bakadama naye bannaye mwena mbatumidde mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga ekintu temwerabira mulina okuba tulina okutugenda kubeera nga 8 genda kubeera ku Serena Hotel ewa Haji Haruna Mubiru kuba omuziki ate nga 18 Aero Beach tujja kubeera ewa Lunabe Lili Puzzle
bo muziki nawe okiwulire liri pazo simanyi ani ali kusonyiwa simanyi ani ali kusonyiwa ete ebivulu tebigenda kututta kanjira ngendako n'ebyo mbeere bulungi mweraba.